Bantu bange, ndi waka sisobola genda mu studio kuyimba kayimba akasobola okubagamba okwekuuma. Ekirwadde kya coronavirus kikambwe nnyo, nkirabyeko wano mu America kyengeri gye kigigoyezza. Ndi mu kubweraliikirivu bungi nti bwe kituuka e Uganda nga bwe kiri kati kigenda kubeera kitya. Naye Katonda nga bw'ali omulamu tusaba atusaasire. Bwe bagamba nti sigala ewaka muganda wange, sigala ewaka, sigala ewaka. Obulwadde buno butambula nnyo ate butta nnyo. Kozesa sanitizer, kozesa sabbuuni, naaba mu ngalo buli kaseera. Teweesiga kukwata muntu mu ngalo ne waba nga weewaka kasita nga ava kutambula. Asooka anaabe bulungi ne sabbuuni mu ngalo, sinakindi omubiri gwonna, n'engoye azikyuse. Obulwadde bukambwe nnyo wano, bussa abantu bangi nnyo wano mu America, ate ng'owulira eyitale kikabuka. Ne Uganda boobwo enamba buli kaseera buli lunaku zeeyongera. Health system yaffe nga bwe mugimanyi, tugenda kubeera tutya simanyi. Nze Kapalaga baby, kwagaliza okubeerawo kwa Mukama nga bwe twesabira. Mukama abakuume.